Yaleeta bakamera okusembera leero mukole leero mukole byaba professional nga teri abakwatako Maze
gynecological services. So other services, other gynae services, but you recognize where we have the fistula. I know you had fistula, this is where we have this. We have gynecology, cancer of the reproductive, cancer of the cervix, the level 6 is bali ababikuba tebasobola beta nabo babiri nako naye ekiragiro ekisembayo nyinza okuba nga kirinako tukiteekako nyumbako kikebera ddi obanga ofunye accident tokyategeera waliwo omusaayi ogugenze mutwe nga gwetukuse waliwo ebintu bibiira kubanga mulimu omusaayi ogugenda omusuwa nekukwatiramu kasitakiba nti tukuzudde omusawo gwalaze tukozesa ekyuma kino netukimupinga dynamically tuteekamu eddagala bya bintu bibiri kino kikozesa what before radiation kiri kikozesa mayengo MRI yes kikozesa magnetism kino kikozesa radiation yes but they do the same thing no when you use the two modalities you get what wabawo obumenyefu omusaayi ogwefutte obanga olina kaŋŋambe kasa atambudde oba twagala kumanya atambudde batatambudde kikola yenebwe nti kituwa slices nga bonosala obutungulu nokalaba nenkaidentifyinga nti kano kekalesa obuzibu era nekinyamba okikukozesa mu bifo ebimu okumanya nti omuntu ono
kati ku myaka okugulamu emisuwa kuba kyo kitulaga nti omusuwa guno gukendedde obugazi bwako. So this is one. It's the US. It's German and it's Siemens. This complex is modern. So these are the technical people. They are the technical people and the patient, the head of this section that we have. Patience is the head of this section, Yes. which checks blood for patients. Patient.